Leta TV webale nnyo webalire ddala tukyagendera ddala maaso. Jjajja twogedde ku kitiibwa Kayiira ne twogera ku muziro Mbogo. Jjajja njala twogere ku mubala gwammwe gwavaawo era guvuga gutya? Omubala gwaffe saagala nnyo okuyisa mubala gundi kamwa. Tujja kugukuba. Kaakati naye akabbiro kaba ekintu ekirina akakwate ku kintu kyeweddira oba kivumula oba kikola kyekimu nakiri. Kati akabbiro kaffe Ndeerwe katiko kasinga nnyo kumera mu busa bwa Mbogo oba mu luyiira awokeddwa oluyiira. Kati Ndeerwe tetugirya era ne mu luyiira ndoze era mbaamu obusa oba oli awo. Mwabeerangamu obusa obeera mu kkuumiro ly'ebisolo kabe busobola okubeerayo. Kati ako ke kabbiro kaffe era n'omubala wadde nsuubiza nti nyagukuba naye omubala guva ku muzzukulu wange gwe saayogeddeko kubanga jjajjaffe mu kuzaala yazaalayo n'omwana omuwala wadde ennaku zino Abembogo abasinga tebazaala nnyo balenzi ate bazaala bawala naye ate jjajjaffe yazaala ki omuwala omu Ennamagembe. Nga bw'omanyi nti mu bukulu bwaffe mu nnono teri musajja yalibadde wa buvunaanyizibwa aweebwa bukulembeze nga talina mubeezi. Kyabeeranga kyatteeka okubeera okuwa obwami okuwa obukulu oteeka okubeera naki. Era olaba bwe tubeera tusikira bakadde baffe oba bajjajja baffe oba baganda baffe bakuteerako olubuga wadde si mukazi wo ow'ebikolwa biri eby'obufumbo naye ateeka okukola ki ateeka okubeerako okukakasa nti okoze eki oggumidde. Kati Omulangira Kimera bwe yali ajja okukomawo ali Obuganda yanoonya omuwala asaanidde amusanyusa gwawulira nti ayagala yagwa ku Nnamagembe. Nnamagembe yamukolera kati mu lugendo luno edda ennyambala yaffe oba ennyambala yabeerangawo ey'abakyala baasibanga lwebajjo si zino ezaffe ezeggaya za Gomesi ebeeranga ssuuka yasiba wano mu kifuba bwati. Kati olwebajjo olwo baba bajja neluseeseetuka olugwa Mulangira nakati kiwe agamba entungu eno kati effe bwe twali omanye omukulu otunula mpola mutabani nga ebintu bimukubye kati kyebava bagamba omumwe mwava omubala gwaffe tugamba kadagado kwaya kasiba nga yali akabina ndowooza nga lusiba bwabimanyi kati nebigwa webigwa akadagado yasibye kagwa toganakozo nazikuki Mbogo. Kati awo negubeera omubala gwaffe naye tetwakoma okwo ne mutabani wange omukulu Kaddu kati gwe twongerako era Sekayiba naye alina omubala. Ssekabaka Ssuuna yamutuma olutabaalo omanyi nazi kuno nga kabaka bakati twajja mu Uganda naye lulinga tutabaala natuga ekitundu ekyo twagala tugaziwemuko kati mukutabaala okwo Kaddu nga agenda nga tugenda Busoga naye mu lutalo bwonna
bw'otojjayo munyago olaba bambajjayo miggo oba olwanidde bwereere kakati abakazi be yakwatanga senge ng'abatwala senge ente ze yakwatanga ng'atwala senge embuzi abaddu n'ebintu ebirala byonna mafumu ngabo biki byonna ng'akola ki ng'atwala senge kati ng'aleega mubala kyana kya Mbogo senge kyana kya Mbogo kyendikwatako senge nalwo nagufuuka ki nagwo nga gufuuka mubala naye gwasiga gukoma kusiga naye ogutugatta gwe guli ogwaki ogwakadagado Jajja omubala gugambye eki gugamba kadado kagwa zonna Mbogo omulabi wa Delta TV webale nnyo webalire ddala nze musajja Kabaka Lusibani ne Jajja Kayiira lunaku lwa Sande essaawa kasazi naawera 9 tujja kuba tukusiibula Jajja wazaala abaana bameka masiga nina abaana abamasiga mu kiseera kino nina amasiga 5 n'olunyiriro lwakasolya lwenkulira naye nondo omubeezi bwekita omukulu w'olunyiriri lwakasolya oba Ssaabalangira wakasolya k'ekika Kye'Mbogo oba w'ekika Kye'Mbogo kati abaana bange abaasooka abakulu bakulirwa kaddu twongerako erya Ssekayuba kuba abantu balimanyi nnyo basinga okumanya liri ekkadde ayogera erya kaddu otegeera nti oyo mumanyi Ssekayuba yono w'okumpi wano kati nekuddako mutabani wange Walakira ali Bbungo nekuddako mutabani wange omulala ye Ssemitego Nyanzi nekutembyayo wavuvumera abo be baana ababereberye eri nekubeerako n'omuwala ye teyafuna bukulu bwonna naye Namagembe mukulu nnyo era mwe mwava omubala olwebajja olwamugwako oyo y'omu ku baana bange aba abaana baffe ababereberye kakati ababereberye olwo baabana kuliko n'omuwala be bana bataano naye ate kwaliko Kizza nze mwenva abali kati mu nsikirano eno kubanga bali abaana bo bagenda basikibwa amasiga kati Kizza ye n'asigala wano era ffe olunyiri enda ya Kizza evaamu bano Bakayiira abaliwo okutuusa kati naye mu myaka gy'ataano bansonyiwa katono mu myaka egy'emabega nga eddiini entalo z'Abajungutte oba ozijjukira bulungi mu kiseera ekyo abazzukulu bange baabula baayigibwa nnyo ne badduka abamu ne beekweka mu kinyomo abalala ne beekweka eyo mu buddu ne basaasaana mu myaka gy'ataano ne bagezaako okukomawo naye nga tebakyamanyi nti obangwa wano oba wano oba wano naye ng'abamu twali abaaliwo abakulu mu kiseera ekyo nga bamanyi bw'oyogera ku Lusiba asula Gindi era abeera Gindi akola Gindi oyo tumanyi ne bagattagatta ne babagattagatta ne bagamba mwewandiise ne beewandiisa era ne beekolamu omulimu ennamba ne basobose okubeera ab'essiga era ne babazikira essiga mu myaka g7 okuva olwo essiga eryo lira kyagambiddwa ekyasa mu buddu kuba ekyagambiddwa tekikola ki
tekiddayo oba okyogedde kiwedde tokyakizaayo nebo bagga weetonde wakikoze naye nga tekizzeeyo ekyagambiddwa tekiddayo kaakati jjajja abaana tubalabye naye njagala tuddemukko katono emabega alaba Delta TV omuyitiremukko Kayiira kutuuka ku ggwe kati aliko era oli wakumeka? Nze ndi Kayiira wa 14. Naye jjajja muwangaala kubayo emyaka egyo gyonna okubanga sijagamba sagala kyewaaniramu naye ndowooza obutaffaali bwaffe engeri gyebuzze tuza bajjajjaffe babeerawo omusaayi gwalimu obugumu mwe buli kubanga jjajjange gwe naddira mu bigere Dawudi Kasibante Kayiira ow'e 13 yafuuka Kayiira nga muvubuka ng'alina ndowooza 14 ate nze najja emyaka 16 kati bw'otunula engeri gye tujja nga tuli bato n'abato bafa naye ensonga y'ekika kyaffe okugjako embeera y'ensi ekika kyaffe kyali kiteeketeeke bulungi nga buli muntu mumatifu nekyali kwanze kyendabye kuba nafunako omukisa Ssaabasajja Kabaka nampaako obuvunaanyizibwa obutonotono entalo mu bika zireeta nnyo abantu okufa amangu wabeerawo obweraliikirivu notandika okuwa entunnunsi amalogo obutamatira noyagala kyotosobola kufuna naye ate nga tosobola kikolerera ebyo byonna bireeta nabyo obuwangazi obutono ng'ogyeko Katonda okukuwa obulamu naye ate waliwo n'ebisobola okuya okwanguyiza obulamu nendeera mangu osinoova mu bulamu bwensinga mangu naye nga Katonda ye njagala mwebaza lwabajjajjange lwabekika kyange ti si Kayiira yekka naye n'abazzukulu bange abasinga kubanga ndabyeko nekuba 10 nga musajja akyawulira akyalaba wadde nze sikyalaba bulungi nga sitaddeeko galubindi naye kyo tukyebaliza nti obutaffaali bwaffe Katonda yali abukoze nga bw'amaanyi nga bw'ogambye Makumbi Kyoto Mberebere Kayiira affe yasooka nekuddako Kasibante Kizza olubereberye kuba nze ndi Kasibante wakuna oli wakuna Bakasibante tuli bangi naye kyetutegeeza owokuna nti mu bukulembeze bwaffe nga Bakayiira waliwo Kasibante eyasooka n'owokubiri n'owokusatu kati gwe nze ndi wakuna kati newajjawo Kayiira wa Sambya newajjawo Lukabwe abo si bana bana kati newajjawo Makumbi owokubiri newajjawo Kayiira Gandi Bukamba newajjawo Kayiira kamwenamwogedde newaliwo Nsigo newaliwo Mukasa eyali Kamala byonna
wa Buganda era Katikkiro wa Uganda yasooka okubeera Kamala byonna yali Wassuune Wamala nekuddako Lule nekuddako Zakariya Muyira nekuddako Kayiira obanja oba n'abalala ne Kasibantu owokubiri yaliwo ne Kasibantu owokusatu we naddira mu bigere nange kati goli wa 14 jjajja nga tunaatera okumaliriza oyogedde ku kukongojja Ssaabasajja Kabaka ng'omulimu gwammwe omukulu naye kati ku lwa Delta TV n'abagiraba mirimu ki emirala ng'ebiri esatu gye mukola emirimu emikulu mingi tulina obumbowa kubanga fensigo abaggala oluggi olusembayo ng'ogenda okutuuka ku Kabaka oba oluddirira kubanga ate ensigo aba mukambwe olubiri lubeerako wankaaki akulirwa Mulamba abeera wa Butiko kati n'olyoka odda ku luddako kati singa oba ogenze mu lubiri Emmengo wankaaki omulaba naye olaba olubiri lwasiba olw'emmuli kati olujja olwo okukkiriza okuyingira bakuyise kwamula n'oyitayo naye ensigo bwagamba munno manya nedda ebeera nedda biba biganye oba tojja kulaba Kabaka era tojja kuba toyingira bwafuba ekkondereri abamuwanga bakugjawo ogwo omulimu gumu tulina omulimu gw'obwannanzigo ogwo mukulu nnyo saagwogeddeko kubanga gwajja ku Ssekabaka Nakibinga omulwanyammuli ebbanja oba olufubanja lw'ebbanja bwe yagenda okukima omulwanyi kyobe ky'omubazi oba gwe muyita Kibuuka Omumbaale muzzukulu wange Nanzigo siba akakalu nti ebbanja eryo bwe liba lituuse bwalizaala omwana bwalibeera omulenzi agenda muwaayo bagende naye bamutte oba bamale ebbanja ery'essese eryawannema era okuva olwo n'okutuusa kati obwannanzigo tukola ki bukolebwa era Kabaka bw'aba oba omulangira nga atudde bagenda bamutikkira Naggalali Nanzigo ateekwa kubeerawo era basika naye atali mu bika birala byonna ng'oggyeko Lubuga Omumbejja naye Nanzigo w'Embogo ateekwa okubeerawo be bakyala babiri babeera nabo wadde eno Ssaabasajja omulangira gy'ayita nga agenda okufuka Kabaka bagenda bamuwa abazaana ab'enjawulo bannaku abantu ab'enjawulo mu bika eby'enjawulo naye bo bakomeeyo naye ono alina n'olubiri olutongole olwateekeddwa okubeeramu olwa Nanzigo n'abeera nga abeera ne Kabaka okumwongera okumulabirirako naddala ezzadde Nanzigo yali badde wabuvunaanyizibwa okubeera abaana abalangira n'Abambejja nga abalabirira abakuuma n'okubeera nga abatwala mu maaso tulina ogw'obusenero tulina Kamaanyi kaliibwa Nambiro amafumu ago kuliko Engabo Kamaanyi n'amafumu Kanuuna ago mafumu Kabaka bw'abandiikira Naggalagi basooka omuwa mwe mugatereka Kayiira yagatereka era yagakuuma era bw'atagatuusayo mu budde era Kabaka bw'aba anaaboneka lwakuba mu Buganda tulina akajanja tulowooza nti okukuuma Kabaka olina kubeera na mmundu Kabaka alina amaanyi ge Katonda ge yamuwa gasobola okubeera nti ojja n'okujjaawo n'ogwa bugwi nga n'ekimundu kyokikoze eki naye balowooza nti emmundu yekola ki ey'amaanyi
kabaka abeera n'amaanyi oyinza n'okujjawo nayo negaana ofulumya ekintu kyonna nekulema n'okukulema okutegeera kyekola lwakubanga tugenze tujungulukuka waki ekigambo ekituufu omuntu natatutegeera amaanyi gaffe gye gakola gegali n'ogayisaamu amaaso naye ng'amaanyi tukola ki weegali kati ku mulembe guno Ssaabasajja Kabaka n'asiima ne tuyingira ne ku Buganda bumu mu maaso obwakabaka aso ga Ssaabasajja jjajja nga tumaliriza ebiseera byo eby'eddembe oba okola ki Omutaka netulira n'olujja lwange okusinga nze nyumirwa nnyo ebyokulima n'okulunda akawungeezi nsobola okubeera wano n'obubuzi bwange nambulaavu kutambula mu oluusi ne ku ttale nembeera nabo nga bwenjira ekirala bwe mba nga mmaze nensoma ku buntu bwange obutonotono okulaba ebintu bwe bigenda mu nsi oba n'ebyafaayo nenyongera okubimanya ebyo byebimu ku byenkola naye nga nali nyumirwa nnyo ebyemizannyo kuba nali muzannyi bakuba abantu kati bwe nafuuka abantu batono nnyo okunvumbula kyendi kuba nali muzannyi wa bikonde bali okuba ngumi era Kiriisa yali munnange balusimbo bakasinzi ezo ttiimu bwe bandaba banzijukira naye kati nafuuka nefuula tosobola kuntegeera kye nali naye ate ng'ogyeko ekyo nali muzannyi wa mupiira nazanyirako mu Kofi nazanyirako mu Niiki ebantwalako mu Express naye saasobola kugenda nnyo wala kuyitimuka nnyo nga obukulu butandise okubeera nti oli jajja bajja kukubira mu kisaawe naye nga emizannyo n'eggaali z'empaka nazo wazivuga bamahaba abo muwonge waliwo n'omugenzi omulala twavuganga nnyo naye ng'ate nze navuganga maanyi ga kifuba era bamumanyi nga bo bavuga ku kyalo gye nakulira bamumanyimu nti omuvuzi w'eggaali wuuyo naye nga nakulira Kikaaya kya Ddondo nga ku Bahaayi eyo gye nakulira nga mpita omwo mu Ntinda mu Kisaasi Bukoto ng'omwenvugira eggaali nga nzija kuno ku mugulu jjajja n'antemera enkota y'ettooke n'engiteeka ku mayembe ng'eggaali yange tebeerako kaliya nenjivuga sivudde Kasozi naye nga ngituuse e Kampala nga ngitadde wano ku mayembe nga tolina kasozi kovuddeko sinako empulira naye obukadde obukadde kati okuŋŋamba okuvuga akagaali kagezaako mpozi nga basibye bataddewo karantiini nekavugamu naye nakoma bujuuku nempulira nga maaso zitaaso era mwekali omu mu nnyumba. Omulabi wa Delta TV omulungi bwe tutyo akuddira mu luyimba taluwoomya tetulina kye tuyinza kuddiramu kubanga Omutaka ensonga zonna azisunsudde bulungi nnyo nkakasero zitegedde abeddira Embogo bingi nnyo bye tukyaleeta eno ye programu esoose nga tutunuulira obutaka tuli ne jjajja Kayiira kati ku Sande eddako tugenda kuleetera ekitundu ekyokubiri ng'ate tutunuulira Ssaabalangira naye akubuulira ensonga ze kwegamba gwebeera ku Delta TV buli kimu ojja kuba ng'okifuna omuzungu ayinza ogaa nti full package byonna bweba nnyumba self contain buli kimu weekiri wano mu programu eno nga tutunuulira ekika ky'Embogo kale no bwe tutyo tetuyinza kusukka waawo mwebale nnyo mwebalire ddala be twatandise nabo okuviira ddala ku ssaawa 8 okutuuka essaawa zino 9 naye siyinza kuva wano nga sebaziza bannange benkola nabo waliwo abatera okukozesa ekigambo kafulu naye nze nno owange muyita Mukugu Williams abadde ku kamera sebo weebale nnyo weebale